President wakati mkivuka na sabandi kwa kansala kono metropolitan sawa kilimo na sawa yokulakulana zomba sawa ngami kigali jengo zenga nobe bigambe so mtamani kamao yazeke sa abatuza bafe abarungi abawaye emisoro abafara kivumbi yatuwe ekifo kino yakoma tu kiregeeza nti fara mulungi ate ayagaliza buli muntu ekintu kasika tawuni clerk n'amaliriza okwogera fara nawe ab'ennamiryango ebintu bino byonna byonna bye tukola na buli kimu ng'ate eva mu musolo waffe omulungi mwami Chasa nze waterera ensonga za wano zonna ale naata wange naye ssentebe addako ow'eggombolola engagga y'eggoma tuli wano mu Kisenyi mu muluka gw'Ennantabulirwa gwentwala nga ssentebe waagwo mu NRM. Ensonga etuleese wano kugulawo kabuyonjo eno toilet enzungu. Abantu nno bayinza okukiraba ng'ekyokusaagirira naye point enkulu eziri mu toilet eno one zava ettaka lino erya church no ttaka lya church abatuuze beekolamu omulimu nga beetaaga public toilet. Ekereziya y'Ennamiryango ekulirwa Father Kivumbi yajja negaba ettaka lino. Ettaka lino ddene ligendera iringa 5 kati mu kibuga wano ekereziya bwevaayo negaba ettaka negamba abantu bateekeko toilet si kya bulijjo. So tumwebaza twebaza ekereziya tujja kulasimanyi nnyo protocol bwenaabweri naye twebaza ekereziya y'Ennamiryango okutuwa ettaka lino tutadde toilet. Ate twebaza ne municipality ku lwa Goma division yateewomye omutwe okuzimba toilet eno nejja negikola negizimba nga nayo ekkiriza nti father yatuwadde ettaka nezimbako toilet. So ekyo kikulu ebyo byensiba ngamba abantu nti twebaza abakulembeze ababaddeko nabo bakoze bino gyebimu ku bintu bye bakoze era naffe bye bitutwala mu bukulembeze tutandikire ku bino abantu bye bakoze ale tuleme kubyonoona naye tukole ki tubitereeze tugatteko n'ebirala. So ekyo kikulu nnyo era tubeebaza nebaza kanso y'Eggoma ng'ekulemberwa ssentebe Humphrey Chasa yateeka mu nkola ne town clerk waffe Mwami Lubuulwa ne baleeta ssente yonna kidda mu Goma yonna ssente kanso batuula era baagala okuzimba public toilets mu seeta mu bibuga byonna bye tulina mu Goma naye challenge gye balina ya ttaka. Kakati wabaawo omuntu avaayo naawe ettaka kikulu nnyo. So nsaba n'abantu abalina emitima emirungi emigagga abalina emitima egyagaliza enkulaakulana mu bitundu bino baweeyo amataka balina amataka mu bibuga baweeyo polosinga nange mbadde nnina mwaddu
bandibadde bakwata n'obaweeyo bateekewo ebifo nga bino abantu basobole okukola ki okubayambako. Mwami Kawaida enjogera nkyogedde n'ensaba ssentebe w'ekyalo kino beekolemu omulimu kubanga eno toilet yadde eri ya public naye tetekwa kubeera ate free public toilet ti buli ajja nga awetamu. Onaagenda osanga abantu basuddeyo ebiveera basuddeyo ebibulooka so bateekwa okubaawo olukiiko olugimanaginga. Nandiwadde omukisa era nja kudde kusisinkana ssentebe ono w'ekyalo kino nti badiwe ettendala ng'omuntu ajja n'asasulayo akasente siringi 2 kubanga abantu bonna abali buno sente tebalina kaabuyonjo naye olw'okuba tulinaanye ebifo waliyo factories nyingi abantu batambula buli lunaku bayita wano so nja kusaba wabeerewo enkola ey'abatuuze okuteekawo akasente ng'oli bw'agenda ateekamu akasente okusobola okusigala ng'erabirirwa bulungi nga bwe tugiresanze nga bwe tugiguddewo era bwe tuba tugisanga naffe ne tulajja mu buyinza aye tugisange ng'ekyali bwetu twongere okugitereera. Bampitaani wamanya Rozi mbeera mu Kisenyi na Miryango kinkoze bulungi ate kinkoledde bulungi ddala. Abantu baadde bayisibwa bubi tebalina waakweyambira ate nikikola bulungi nitufuna kabuyonjo ennungi yo ya bbeeyi era twebaza nnyo ne kansala waffe Vincent kutuleetera bonna n'abakulembeze bonna ne bachairman bonna b'ekitundu okututerawo kabuyonjo. Chairman w'abavubuka ku NRM Edegeya tuli basanyufu nnyo kubanga batuzimbidde ttooyi eno lwansonga embeera ebadde mbi nnyo ng'abantu beeyambisa eri leerwe wansi nga bapama mu buveera ne bakasuka mu leerwe beno yitawo kwa subu nga ng'embeera mbi naddala ng'ate enkuba etonye naye tuli basanyufu nnyo era bongeremu amaanyi tebakoma ku ttooyi eno yokka. Twebaza bakyamaani baffe Kyamaani Kanga Constantine bakoze emirimu gy'amaanyi okulaba nti ekitundu kikulaakulana ate twagala ttooyi eno ebeerewo nga egizampu wabula bongereko ebirala ate ebisingako wano si ttooyi zokka eri abantu bajagala katooyi butooyi naye nedda sewu kintu kya ddala bali abali eyo nga tebalinayo ttooyi bafa bamanju wa nnyumba musegeera naye ffe tuli basanyufu nnyo bongeza amaanyi otugenda ku booko basajja baffe bonna abakulembeze abakitaddemu amaanyi baddala nnyo twebaza nnyo kubanga kyebakoze kyekyo kyennyini kusingira ddala Kyamaani Kanga Constantino omutuuze we na Miryango Kisenyi Mugombo yali ekigoma mu disitulikiti y'e Mukono kitegedde tuli wano kutoye kuddwa olunaku lwaleero abakulembeze bonna weebali baabano bakansala baani bachairman bikyani bonna weebali kitegedde naye ng'ate naffe abaana b'e Gaza tubadde kituyisa bubi nnyo ng'obukyafu bungi mu zigeto ze tubeera ogenda okeera ku makya wali eri nga leero bikyani obuveera bujjudde kazambi biki obukyafu bungi naye twebaza abakoze kyonna kye kisoboka okubanga toyileti y'ekyalo okuba yatandikibwa paka mu kuggulwawo abakikoze kyonna abakulembeze tubeebaza ttaano. Kansala kikolwa mu municipality okutuuka bwe naatabulirwa olunaku lwaliro ndi wano Kisenyi nsanyufu nnyo olwa pulojekiti eno gavumenti gye tuwadde eya toyireti. Obutuufu nga bulaba ekitundu kyaffe kino ekya Kisenyi kirisiramuko abantu twalaba nga balina obwetaavu kabuyonjo eno ate nga ddala kabuyonjo kyekimu ku buyonjo bwe tukulembeza ffe ng'abamunisipaali. Kale ndi musanyufu nnyo nti gavumenti yasobola ogituwa era nsaba abantu bagyeyambise bulungi ekitundu kikulaakulanye tugende mu maaso. Ani kansala wano naatabulirwa ku munisipaali y'e Mukono. Gavumenti yaffe ezetusuubiza ebintu bingi mu butuufu naye ng'ebintu ebimu bigiremye okutuukiriza. Tugeze tulabye nga muno mu munisipaali yaffe y'e Mukono amasomero aga gavumenti tulina matono. Twalina wano ettaka ery'e Namanve mu butuufu tulaba amakolero gokka naye ng'ate abantu bangi abajja mu makolero go okusoma okukola balekamu abaana bazaaliramu abaana bangi ne batulekera abaana tunoonya ne we tusomeseza abaana amasomero ge tulina kye gatumala. Tusaba gavumenti etuwe ettaka tuzimbemu amasomero aga secondary schools tezitumala ntono. Ojja n'onoonya muno mu Goma tulinamu secondary school emu yokka y'e Bukeerere
bw'otunuulya population y'e Goma nnene nnyo twasaana dda okuba nga tulina na kibuga kyaffe Kirambo eky'e Goma naye tulinamu essomero limu lyokka ly'e Bukeerere lyerikolanga so tusaba gavumenti ebeeyo etuyambe ettaka tubadde tulina Namanve tulina Namyoya naye tegatugasizza tusaba gavumenti ku luno nga ffe abanankyukakyuka abalwanirira eddembe ly'abantu tusaba ku luno leero gavumenti ebeeyo n'omukono gwayo etuwulirize ate tusaba Katonda atuwe naffe leero ku bukulembeze balabe ku gavumenti empya balabe emirimu nga gikolebwa nga pulezidenti wange Kyagulanyi kansala w'ekyalo kino ekya Namulyango Kisenyi ku divisioni y'e Goma ndi musanyufu nnyo olunaku lw'olwaleero nti tusobodde okomissioninga public toilet eno etwayisa ku divisioni y'e Goma era ndi musanyufu nnyo neebaza nnyo nesekwebaza kawulikira w'e Goma wamu n'ekyapasoni y'e Goma omwami Kyasaba Kyamufu nti yateeka ebyobufuzi wabbali n'atukolamu omulimu kati ngaffe abazze nga bakansala oba ababaddeyo tetufunyeemu nnyo obuzibu buli awo ogyeko ebyobufuzi era ne mwebaza wamu ne kanso yonna nti baasobola okuba nga bawuliriza okusaba kwange nga kansala wa Namulyango Kisenyi okusaba public toilet wamu n'akatale. Ensonga eyandeetera okusaba public toilet yali nti twafunamu omuyaga ogwagwawo ogwa Uganda Railway tibamenya abantu bonna abali basula ku lwere kubanga ettaka lyeno litwalibwa oba tutudde ku parish ne Lwerwe. Kakati bwe twajjawo omuyaga gwa Lwerwe ogwo nti abatuuze bangi public toilets zaabwe zamenyebwawo ne zivaawo nentwala ng'omukiise waabwe Goma nenteekayo okusaba kwange era we nakuteekayo Mukama mulungi twaddibwamu era public toilet eno gye tukomissioninze olunaku lwaleero. Obubaka bwange eri abatuuze nti nyongera okubagumya nti nga kansala waabwe nkyaliwo nja kubalwanirira paka era n'ensonga ya RDC gyayogeddeko ey'okugoba abantu ku ttaka nze nagitutte mu ofiisi ya RDC ne musaba nti teriiyo tteeka likkiriza muntu wa bulijjo ba chairman wa LC1 oba wa LC2 kugoba muntu ku kibanja kye kwali wabula obubaka bwange eri abatuuze buli nti tukwatize wamu tugenda kubanga tuwangula mu mbeera yonna wabula kye tutajja kwerabira kwe kwebaza mwami Museveni pulezidenti waffe wa Uganda gwempagira nti era tuli bakumwongera ekisanja ekyo paka wawulirira nti wakooyedde atuwe ne standby. Mulondo Fiona nga ndi chairperson w'abavubuka Namulyango Kisenyi ekisangibwa mu muluka gwe Nantabulira. Ife olwaleero batuguliddewo toyi yaffe olwaleero naye tulira essanyu lingi olw'okuba nti father waffe yasalawo n'atuwa ekifo ne basobola otuzimbira mu toyi era tuli basanyufu nnyo twebaza abakulembeze baffe abawaggulu abatuyambyeko okuba nga tutuuse ku kinene amakula ge tufunye olwaleero era tuli basanyufu nnyo n'abantu baffe bonna bali basanyufu nnyo kubanga nti bafunye abantu ab'okweyambisiza kubanga katuta akabanga nga waliwoko akayumba akaaliwo naye ne kafunamu obuzibuzibu ne kavaawo kati ne bakola ki ne basobola okutuzimbira akayumba akalala. Owasa Philip, Vice Chairperson w'abavubuka yayitira ku kadi ya NUK. Nebaza nnyo gavumenti yaffe otukolera toilet kuba ekyaddala tubadde bubi nnyo ku kitundu kyaffe engeri gye kibaddemu kuba population eri high. Ekitundu kyaffe kibadde tekirina toilet eyaliwo yonna yali nfu nnyo naye kati kineze yo ndaba eri ku mutindo gwa waggulu nnyo egenda tuyambawo ku byobulamu kuba ekyaddala abantu badde beyambisa eyo mu Lwerwe wansi eyo naye Lwerwe twafuna n'omukisa naye tatujje yali egenda tugobawo ne twetonda nnyo ne batukkiriza okubeerawo so tuli basanyufu nnyo okufuna toilet. Twebaza nnyo ne mwami Museveni eddembe lyatuwadde libiri. Abakyala twebaza gavumenti ya pulezidenti Museveni nti yeebalire ddala neneebaza abatuuze abasasudde omusolo kuba omusolo gwe guvuddemu
projekiti eno neneebaza ne bakansalazi be bali tuteeseza era abantu b'omu Kisenyi basanyufu okufuna public toilet. Munguziza toilet nga twala sente nyingi. Toilet eri buli kunyaga bweyiwa n'ekifaananyi okiraba oyinza okulaba nti sente nyingi. Naye bw'otandika nga bwe yatandika okuva wansi abantu bosimanyi bwali bukuwana mukiraba okuyira ddala wansi yasimwa wansi wano netutandikira wansi nga tuzimba paka ebintu ebiri wansi eyo bya bbeeyi nnyo okusinga n'ebiri waggulu. N'enkola gye tugikola mu nsi yawe si eno nga toileti zaffe za bulijjo tutandika ku bisenge bizimbisibwa tulina okufunoonya bulooka nga nnene bulooka nga zaatega ku tetumala galonderera seminti wali agikulira naye bwe tukozesa si ono akozesebwa nga lundi zaffe za bulijjo yakunuuna mu buno era ekiseera katubale nti emyaka ng'ena bajja kuba bagijjamu ekirala lwakuba byokyusi girina kati kusoma buli kimu nti kino kyatwala vegetete naye simanyi baati Father waggulu tamanyi bitambula mu maaso naye because tulina obudiiru bwaffe bwe tukola twagala kutabula Omunayuganda indisible. So buli omu nawulidde babaddewo orders ezijja abantu ku ttaka ly'Ekisenyi babawadde ennaku mbasaba mutuule mu bibanja byammwe tugenda kutuula ne Father kuyita mu lands ya Father mu church ataliiwo mu butuufu mu budde obwo nga bamaze okwekenenya omutuufu yaani atali mutuufu yaani naye teri alina obuyinza okugoba muntu ku kibanja kye. Ennaga wano nasaba ebiwandiiko ebyatuwa ekifo kino toilet lwetudde. Saabulumi nnyo Tineta ya person taliiwo n'akakiiko ke tekaliiwo. Akakiiko kasini tetulwana ntalo ezitatugasa. Tunoonye abakulembeze abagenda otutambuza mu maaso, abagenda okukuuma ekyo kye twakoze kye twalabyewo era ky'olabye ky'okwata. Ab'Ekisenyi tuwulidde. We are protecting the gained. Karako kawulidde. Ebigenda okukola ki? Kolebwa. Era n'okwekuuma. Era nsaba abakulembeze be tulina nti omulimu gwaffe gwakulondoola ebitanakolebwa tubikole. Gwakulondoola ebitakolebwa obulungi tubirwanirire bitereere. That is why bano abantu bayimirira ku kabox ne bakuwaaki akalulu. Era bw'owoze ne manifesto zo tubasaba mugende mu bantu naye mukuume emirembe mu bantu baffe. We want to see all of you after 2026 nga ffena tuli balamu era nga tweyagalira mu ggwanga lyaffe Uganda.